Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Zinunula Omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu ssula yaffe yayita. Munnange nno nga mponedde watono okuttibwa olw'ekiragiro ky'omwami Bw'atyo. Entabo yali eva ku kubeera nti batabani be bampaayiriza mu nze nasooka abantu obugambo ne balemererwa okujjijjinja ku bumwa bw'empuku eryasaanikira abaana be. Seera ne bongera n'okuntemerera nti nze nasindika mutabani we n'agwa mu nnyanja. Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu ssula yaffe ey'e13 nfuuka mukwano gwa muyodi. Ebbanga nga liyiseewo ttono, emmeeme yange neesigala kulengera bulengezi ebyo ebyandiko mu maaso g'omwami Bw'atyo ne ku nnyanja, era ne ntandika okusanyuka n'okukola emirimu gyange. Omuvubuka omu n'atuyigiriza okutega emitego egy'engeri ezitaali zimu, egy'emiriiti, egy'emmanduso, egy'obukunizo, egy'amakanda era n'emisimbattaka nga totaddeeko bigwa ebitonotono gye twasasira ensiko eyali etulinaanye ne tukamala. Emirundi mingi gyatuwonyanga nnyo ku maluma. Olwali olwo twali tugenda tulambula emitego gyaffe ku ggogolo ne tulengera omuntu ku katunnumba mu nnimiro ne tugendayo okulaba ky'akola. Bwe twamusemberera ne ndaba nga ye musajja eyampolereza eri omwami. Yali yeebakidde ebiro bingi ddala nga mukadde bukuku naye ng'akyesobola. Yalina ekirevu kya lutuula ekyamukwata emba zombi, kyonna ttukuttuku n'enviiri ze nga zimukirako obuyiira bw'ejjo by'okutukula. Amaaso gonna gaali gajjudde enkanyanya era ng'agudde n'embugubugu ate ng'alabika ng'amaaso ge gayimbaddemu. Yali asomba ntungo eyalimibwa ku nkalajje y'akawaala ako ng'agitega ku lukangagga. Bwe twamutuukako n'atulamusa n'atubuuza kye tubadde tukola eyo mu lukakaba gye twafulumira. Ne tumunnyonnyola nga bwe tumukwasizaako ku mulimo gwe. Nga tumaze okumulombojjera byonna ebitufaako ne mwebaza okumpolereza eri omwami. N'ayisa omukono mu maaso obukiikakiika ng'asala entuuyo nga ntunuulira enkakaba. Nassa ekikoowe n'afuuwa ekiwa ng'akizza munda era nanneetondera nga bwe yali anneerabidde. N'atugamba nti, baana bange mutuule mbabuulire. N'atuula nga bw'akekejjana anti n'okuddiŋŋanya erinnya lye nti woo muyodi 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 oli. Nga tumaze okutuula n'atunyumiza ebifa ku mwami oyo Bw'atyo naye nga byonna bitiisa. Yatubulira nti omwami oyo muwalanye nnyo, nti bw'akuwalana oba tonnafa taweera, era nti takoma ku ggwe wekka, nti era n'abantu b'omu maka go bonna abazza mu kkowe lye limu. Nti ate waliwo olugambo olutandise okuyitaayita nti muwala we Mirembe akwagala, so nga ate omuwala oyo abavubuka be yakassa si batono abawambibwa amaaso ge. Omwami yalina gw'amwagaliza, naye kale ebyo katubimma amazzi bisirike. Nze ne mutegeeza ng'omuwala oyo bwe nali siyogerangako naye yadde okumulabako, naye n'abisazaamu ng'anyeenya omutwe nga bw'agamba nti weewaawo oyinza obutamanya naye anti era olugambo muliro gwokya n'atagukumye, ate kasita gukoleera mu ssubi ekkalu kitwala ebbanga nga tegunnazikira. Naawe nno lowooza, erinnya lyo lyayita dda mu nsi olw'okutta empologoma. Kaakano kyenkana buli muwala akwegwanyiza olw'obuzira. Kale nno olugambo nga luno bwe lutandika ani ayinza okukugaanira? Olugambo luno oba lutuufu oba si lutuufu, ekyo tekijja kulugaana kutuuka ku mwami. Osaana oyige nnyo okulwanyisa amafumu, kubanga emitego gye emirala bw'oligisimatuka ogw'okulwanyisa amafumu gwe guli bansalessale era gwe gulisalawo eggoye. Mba nkyakotesa omutwe kyakwogera mbuze. Mikolo n'annyamba n'amubuuza nti kale atalina anaamugunjula mu kulwanyisa amafumu anaagayiga atya? Ko muyodi nti obanga mukisiimye munajjanga wano buli lwaggulo
ye ate obanga mutoola mangu mu nnaku ntono muliba temubanguse mu kulwanyisa amafumu. Aba amaliriza kino mukazi we n'atuuka. Yali atunuulidde ebiro bingi era nga n'omugongo biguwese butego. Mu kamwa ke nga temukyali linnyo na limu wabula olubungu. Omubiri gwe obufukunya bw'emyaka gyakuyitangako bwali bwakuulita dda nagwo ng'amagumba g'olaba gaanaamye. Mu lulimi lwa leero erimu ku mannya gano ndowooza lye lyandimuggiddemu obulungi. Lukanyala oba ery'edda ery'amagangatika. Amaaso ge gaali gasemberera okuziŋŋama era ng'ayogera avuumira ate ng'abumbujjamu naye nga tannawutta. Erangi ye esinga obukadde bwali buginaabudde ku mubiri gwe naye ng'alabika nga mu buwala yali mulungi. Kajingo yali amumese enzirugavu esanyusa era ng'amugogodde bulungi naye mu kiseera kino yalabika ng'asiba byangu nga n'ebimu byasiba bikutuka. Okusekako nno nnyazaala ng'omusaasira anti ng'olowooza nti olunaazisirisanga akala ng'akekenuka bukekenusi. Erinnya lyennyini yayitibwanga kulwawo okulaba. Bwe yamala okutulamusa n'antunuulira n'agamba bba nti, olabye omwana ono bw'afaananira ddala omuzzukulu Pyati gwe yatta? Ko bba nti, nange ekifaananyi ekyo nakirabye dda. Ko nakyala nti, n'oli bwe yali yenkanira ddala ng'ono bwe yattirwa, so nno singa kaakano aliko n'abaana abakulu. Nagenda okulaba ng'ebiyengeyenge bimuyunguka n'ensulika amaaso gange. Nagenda okugabbulula nga ndaba asangula maziga mu maaso. Oluvannyuma n'asitukawo n'agenda, naffe ne tugenda ne muyodi eka. Omanyi yatuwaliriza tutuukeko mu maka ge nga tetunnaddayo waffe tugalabire ddala. Akayumba ke kaali katono naye nga kayonjo. Bwe twatuuka awo eka we ate n'atwaniriza bujja n'atulamusa. Bwe yamala okutwaniriza n'atulaga amafumu n'engabo bye yanyaga mu ntabaalo n'ebirala ebyamuweewanga abantu abakulu. Ebyo bye byatukkusa okutegeera nti mu biseera bye yali musajja mulwanyi nga muzira kkungwa. Twali tusiibula, mukyala nnyinimu n'ategeeza ng'emmere bw'eyidde era nannyinimu n'atusaba tumale okuwooma nabo. Newankubadde nga nali saagala kulya mmere efumbiddwa bwa bikata, naye olw'amuyodi okutwekubirirako twakkiriza okulya nabo. Emmere yali nnungi ddala. Omukyala ye yaliira ntula ezaali zimyuse nga ziriko n'amalule era n'enswa ezaali zigaayeegaayeemu. Yali ayagala okukolezaayo muyodi ekigaaga ye n'agaana, naye ku olwo yalabika ng'awoomeddwa nnyo. Ffe twaliira bbugga nga mulimu n'ennyaga. Bwe twamala okulya ne batuwaayo muvangata gw'obutiko n'olubatu lw'enswa tutwalireko abeeka. Ne tuddayo nga tusanyuka. Bwe twatuuka eka twasanga nnyinimu yeekabye n'atubuuza nti, mubadde mulegukidde wa? Twalaba atandise okutemereza n'okwenyinyimbwa n'emimwa nga gimutoobeera ne tumanya ng'asunguwadde nga tumwamuka. Gye twali twamunnyonnyolayo oluvannyuma nnyo ng'ettumbiizi lisse. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tukomaawo essula yaffe weekoma. Tujja kutandikira awo mu ssula ey'e14 tulabe biki ebyaddirira. Akuume atakumira mpeera.